moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Kitalo nnyo kitalo ddala okuva ewa Bruno kyokka ate ye Bad Black asambira nnyuma nga jjanzi nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange muse SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikodde ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga nezibeera nga ziweeka datawo aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing onigene ku notification bell eyo tojja kubeera ngumisinga updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katutandikire ku mawulire ag'ennaku nga tetunagenda wa Bad Black amawulire okuva mu nnyumba ya Bruno nera nga Bruno kitalo nnyo kitalo ddala ekyokubeera nti nera afiiriddwako sezaala we ali wayinaina kubanga Bruno alina abaana babiri n'owookusatu gwe twawulirako awo mu lugambo n'ebisigadde ng'ebyo naye maama wa Briella omugenzi taata we afudde oba mukitegedde bulungi taata eyazaala maama wa Briella ye yafudde no amakulu mukyo abeera sezaala wa Bruno kitalo nnyo kitalo ddala okusinza ku mawulire ge tufuna omutaata ono bajjajja ono abadde amanyikiddwa nga Alex neera nga amawulire agatutuukako galaga mbu yafudde neera nga details zonna n'ebigenda mu maaso tujja beera nga tubikutuusaako wanino ku SMX Media naddala eri ggwe eya subscribinga. Yes, eyo nga tuvuddeyo town tuyolekera owa Bad Black ebigambo bye bimu bizito mu nsooka kulabulirawo ebigambo ebimu bizito mu koso atandika okubeera nga ayogera oli waddembe okubikkako ku matu oba okubiwuliriza naye nga yagudde mu deal nera nga ali mu kutegeeza bannayuganda bannange tusiimeko ku birungi byatukolera nanti kati yabeeyitira ne ba investor ali mu kusomba ba investor wanino mu ggwanga erya Uganda naye nga yafunye ekidiiro nera nga omusimbi agenda kulyanga waakomba akatambika Bad Black gannyonnyola biki byali mu kubeera nga akwasaganya kekano naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba subscribing tojja kubeera mu misika updates naddala nga zino. Mbolo in our language means okay. Hey, Buddy. But what's the secret with the Nigerian men? You're very strong in bed. We eat pepper. Pepper. We These Ugandan men, they are very weak. Oh. We eat homemade food. They are very weak. Oh, they don't keep marriage. That's why we have. Asajja bendimu. N'oluzungu nno sirumanyi naye luvuddeyo. Oluwulidde naye nga nkoze bulungi. Nnyo ate ng'ono bagamba ye musajja omukuva Nigeria abasinga mwana gwereka. Nze saawa zino ne Museveni mutunda naye nga bambi this is very good opportunity okulaba nti mbaleetera abantu bwe bati munsiime balina ebisiraani mukwano. Osabira mu ddiini ki? Ndi mulokole kati mu kisiimo mba musiraamu. Lwaki okyusa anti kisinzira Katonda engeri gyankuttemu ene Katonda balina okunkwata obulungi accordingly. Abasajja ba Nigeria bano bonna obalabye ne bajja ku ggwe Bad Black. Nze nabagamba ndi kyabulambuzi ate ndi kyabugagga Uganda mwanfunanga gundi wealthy kirabo ndi kirabo munkwate bulungi. Wali abatana kutegeera ate sente omanyi nze am so attracted to money by the way sente buli lwengenda zingoberera bwe buzibu bwennira sente zinnesibako kali bakwate sente mekabana nedda ebyo tebikwatako disclose abagaga bange baleke gwe kyoba manya life ekyuse. Kampala men you're very weak. Kano kodugo banayi kagenda bawara bidu kano kodugo abasajja aba Nigeria nze nayagala omusajja omu Nigeria nga ndi Malaysia kate nneme kudda omulowooza ki ekyanzirusa yali musajja mu Nigeria yakolanga atya nnyabo talina manyi ga kisajja bitooke byebigwa nze nali manyi ekyama kiri mu Kamulali kiri muno mu Odugu nekati bwome nekati Bad Black kati gwe oyagala sente oyagala ku musajja byonna njagala okuwoomerwa ne sente. Ompa sente ate nga nina obuwoomerwa byombi. Kati osinga kwagalako ki? Tewali byombi mbyagala.